abatandika ebibuuzo ebiteebekanisibwa DIT awo mu Rwambara batandika n'ekizammo ky'okubaziira. Abano bjangu bamazire hiho mwaka bari kutendekwa tuzira kufengeri je twetegesemu tumanyi nti tubisomye tubikuta alhamdulillah andi tusuubira okuyita obulungi inshallah. Inteke yasooka twatuza abaana 25 era bonna bayita ebigezo byabwe bulungi mu first grade. Kyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. ebuuzo ebikuja abatebekanisa nebyokumara esabiti. Non-formal konka kwakuheza ekyekizamu naza formal program ashoma kuruga level 1 aza level 2 level 3 level 4 and level 5 ajoininga degree. As our directors, the Supreme Eyambara district, I thank them very much for this opportunity of empowering a girl child. Netufune ebyokukola ffe ng'abaana nga tuwanirira ku mwana ow'obuwala asobole okuba kiko kyeyeegasa nga President Museveni bw'atugamba ebintu by'omikono kigendererwa ky'essomero lino tukuyamba abaana abawala. Abwa TV West ndi Ssenyomo Gideon.